olaba kasanyiga ne bba wange baawo bwoti ne mufunamu obutakkaanya olwo olunaku tosobola kuyingiza bulungi sente byonna buli kimu kyesiba naye keerako ku makya ng'ova ewaka omukulu omuwaakubemu ojja kulanga buli kimu kitambula bulungi. Kyeyini y'obugagga bwonna etandikira mu kisenge nga kisanyufu. Era omukyala bw'amala okunyweza omwami we n'abanga omwami mbya sex takyajula anti obwongo bugenda kubeera sharp. Ezimu ku sirapi ze tugamba abantu bakole ku bwongo esookera ddala ebeera sex. Nze Juli olaba ne mbasawo nga wategeerera nti kati omulwadde ono akubye ejjiiko. Akubye ejjiiko kale akubye ku matu. Yes, agenza atereera. Omulwadde okumukwatako ng'asensinga ng'ombiringo. Abalwadde abasawo balina omusobola kubakwata ne bamanyi nti omuntu ono asobola okuba ng'asituse. Era kwe basinziira okusiibulira. Eddagala lino oliraba. Waliwo omuntu nga mulwadde nga teyeetaaga kebera misuwa ng'olwedde n'okunyumya munyumya. Wootegera nti eddagala litandise okukola mu biro mbiri guzzeemu okukola. Omusajja oyo akeera ku makya ng'asituse aba mukazi atandika okuba nga yeefiiringa omubiri guzzeemu ennyonyoogeze. Omuntu bw'alwala ennyonyoogeze mu mubiri tezivaamu. Naye woowulira nti kati omusawo amukwatako n'aggyawo omukono. Ako katupime temperature kuteeka ka thermometer mu nkwawa egira oti kati ng'onamanyone doze esigala yasobola n'ogimalirayo ewaka ekitanda kyaffe akituwe tuteekeko abalwadde abalala. Ezimu ku therapy ze tuwa ez'obwongo sex. Gwe beera ng'olina ekintu kye weeraliikiridde ogenda okole sex ojja genda omuvaamu ng'okivudde nga ku bwongo nga otegedde bw'olina okyandolinga. Naye abantu abasinga obungi sex bamuzannyira ddala kati osobola okunyumya wano eby'ekijega byo nonga nti nze kojja mmaze emyezi ebiri oli tegeera omwaka okyasobola okuintabyowinga omuntu yakoze sex ekiro ku makya ne mu ttuntu mutemuza kusikwenkanya ndowooza endowooza yeba wansi. Endowooza y'omuntu akoze sex n'omuntu agamba nti nze neekuumye omwaka mulamba kyova olaba bakadaama bababba anti abeera eyo takola sex talowooza n'agwa ku mukwano nti na boyfriend wange ali Kampala azina buli lunaku alowooza omusinga n'amuggyako ssente z'ekyeyo zonna. Ekitegeeza bano abaana abasoma nga bakulu nga baba restrictinga sex kibi nnyo. Nze sisobola teeka mwana wange mu single school. Ayina beera mu mixed n'abeera nga interactinga n'abawala ategeere ate kubanga ne bwe n'abamutangira end of the day agenda kubafuna. Kati lwaki afuna abawala nga mwana wange musiru atuuke n'olwala nga tamanyi nti siriimu ali awo. Bino abazadde bye bepankapanka nti omwana wange tagenda somera mu ssomero lirimu balenzi tagenda somera mu ssomero lyange lirimu bawala. Mufune akadde ne begaba amasomero gano aga single school mufune akadde gakyalagane. At least buli mwezi mu ttaamu emirundi emeka gakyalagane abawala bakyalira abalenzi n'abalenzi bakyalira abawala. Muleke kulowooza nti nno abawala balina kweyagala bokka. Kyova olaba nti olwaleero kati ne bwe tunaagamba nti simanyi babisekiso bayaze. Nze omwana owange lwendikeera ku makya naŋŋamba nti simanyi kojja nze saagala bakazi ndi mukunkumula emigga egirimu. Tayagala bakazi agenda kwagala bisolo. Agenda kwagala basajja banne. Ekimukubya butayagala bakazi. Nze omwana owange olina okundaga nti oyagala abakazi. Then nange nsinziire okwo nkusomese kugaye nti omukazi ono bw'oba ogenda okubeera naye mukebeze. Bw'omala okumukebeza mweyagale. Lwoddamu musisinkana mukebeze singa oba tobeera naye buli lunaku. Naye gobeera naye buli lunaku yisaawo akadde mwekebeze nga abaagalana. Naye gwe bw'ononga nti nze abakazi sibagala era ze munabuuzaako omutabani ne mugala naye oli wasa abakazi bameka. Naŋŋamba nze bendi bansobodde. Nze mupima. Abakunga nti nze saagala bakazi siri wasa wennyini we nali mutandikira omukuba embooko. Kyobola bakadaama babbako ebintu byabwe era mwe bakadaama mbabuulira amazima tubalwanirira wano. Teweesiganga muntu gw'olese Uganda pisanyi boyfriend wange olunaku lw'olinnye ennyonyi nti ogenze kukola oba ogenze kukolerera gwe oba ogenze kukolerera omwami wo ne mujjawo gwakulinako naye.
ne bajjabo ayinza n'obutaba mujjawo omu naye gwe manyi oba ogenze kukolerera gwe baawo ne mukazi wa bbaawo gw'omulekedde wano kubanga akasente nga bw'ogenda okukakola bw'ojja okukaweereza kyova olaba mwetuze buli amazzi gano lwe gakutuula ennyo ku mugongo oluuzinga kye tuyita sense of human endowooza eba yakyana kito kyangu nnyo oli okugamba nti ndi mu kkomera sindikira miliyoni 10 bankutte bampadde mukisa kumpa ku ssimu ng'oli ali mulooji alina mu kwegatta naye olw'okuba nti ye akola sekisi buli lunaku ogenda kulwawo okusensinga oyinza n'obutakirowooza nakukuumirawo paka lw'olikomawo wano n'osanga nga zonna sente z'okoze eba myaka gye ebiri myaka gye ena nga kyeyumba mu nnyale lwa nsonga you lack sex. Ekitegeeza bakadama bali mu mati g'amaanyi olw'ensonga nti aweereza abafuna essanyu ng'ate yayina ebizibu era abo babibi simanyi baaba bwakugamba muweeko abaana bagenda batta bwakugamba ng'olina gaapu anti sekisi ow'okutegeera teyeetaaga kulwawo baaba akusange ng'oli mu kugoya kawunga wenjulako katono bwoti baaba ateekemu awo bikkako mama agenda okujja nga baba yaggyeko ddeeyiye katalina kyamanyi kigenda mu maaso ofune obwongo obukuuma ssente zo sekisi yakuuma ssente anti akuwa okutegeera butya bw'ogenda okumanejinga by'okola. Nze nina ekizibu kimu nze nina abakozi abasukka mu 30 mulimu abawala n'abalenzi naye nze omuwala kasita ndaba nga atandise balisiivinga amasimu okwatendinga abalwadde okukola kikasa ndaba nga atandise okukola ensobi omukozi wange abadde omulungi nga mugagendako awuto omuwala ate omulenzi era n'omulenzi kasanda banga nati babalenzi bajagujagu so n'okwetula mu bwati awo n'ategula